Popin Media. District councillor. As a district councillor. And having taken oath. And having taken oath. Of the office of the district councillor. Of the office of the district councillor. In Kayunga district. In Kayunga district. Local government. Local government. Representing Garissa sub-county. Do consent. Do consent. To my election. To my election. And assumption of duties. And assumption of duties. Mwonge Andrew. Swear in the name of the Almighty God. Swear in the name of the Almighty God. That I shall faithfully exercise the function. That I shall faithfully exercise the function. Of the office of the chairperson of Kayunga district. Of the office of the chairperson of Kayunga district. And that I shall uphold. And that I shall uphold. Preserve. Protect. And defend the constitution. And defend the constitution. And observe the laws of Uganda. And observe the laws of Uganda. And representing Bale. Do consent to my election. Do consent to my election. And the assumption of duties. And assumption of duties. Of district councillor. Of district councillor. Amanya nze Mwonge Andrew nga nze ssentebe wa district amaze okulayira olunaku olwaleero. Nebaza Katonda olw'okutuwa omukisa guno nate tuddemu tuweereza abantu b'e Kayunga. Naye okusinga ddala njagala kwebaza abantu b'e Kayunga okundabamu omulamwa ne bakkiriza baddemu bannonde mbeere kyamaani waabwe emyaka 5. Mbeebaza nnyo, mwebalire ddala. Ekisanja kino okufaananako ekya Pulezidenti Museveni tekirimu tulo. So njagala okukubiriza abantu bonna betugenda okukola nabo ba councillors ne ba technical ekisanja kino kyakuweereza nnyo bannakayunga. Kukolera bannakayunga nguudo, kuzimba n'okuyambako amasomero, okuyambako amalwaliro n'okuyambako mu by'obulimi naddala ddala department ya production ya district. Okulaba nga bannakayunga at least benyumiriza mu district yaabwe. N'olwekyo ekisanja kino kigenda kuba kyankyukakyuka eri omuntu munnakayunga ddala. Erinnya Mulindwa Fenekansi Brian, kansala wa Kangulumira Town Council akikiikirira ku district. Ate nze nga nze kyensibirira bannange bannakangulumira nti nze bangi bannonda era nze nawangula. Ate era bampa obwesigwa bwabwe manyi nti ngenda butambulirako kuba nange nabawa obweyamu nti ngenda kubakolera nnyo okulaba nga ebirowoozo byabwe mbituusa bulungi mu kanso ate nga sireese entalo zonna mu byabufuzi kulaba nga tusobole okutambuza ekitundu kyaffe obulungi. Erinnya lyange nze Mukimbiri Edward nga ndi kansala omwami akiikirira eggombolola ly'e Bbaale. Neebaza Katonda kubanga tumaze okulayira tulina okuddayo okukolera abantu. Nze nga Munnabbaale nno nina ekizibu ky'amazzi kwe ngenda okutandikira. Abantu bange ab'e Bbaale tebalina mazzi kwe ngenda okutandikira then n'ebirala ku mobilizing abantu baffe okwetaba mu mirimu gya gavumenti. Okwekutula kuva ku bakulembeze naye nze nga nze omuntu sisobola kwekutula era nkubiriza Bannabbaale bajje tukolere wamu kubanga ekisanja bakimpadde kya myaka 5 nina obbakolera. Mukama bawo mukisa. Nze Mukimbiri Edward. Erinnya lyange nze Namatovu Hafswa, kansala wamwe omulonde owa Kayunga sub county ku lukiiko olukulu olwa district. Njagala okubategeeza olunaku olwaleero abantu bange ab'e Kayunga maze okulayira era nzizeemu okubeera omubaka wammwe omukyala owa Kayunga sub county ku lukiiko olukulu olwa district. Njagala okubeera nga nyimirira ate era nga mbategeeza sigenda kwawukana wamu nammwe nga bwe mbadde ntambula nammwe. Obuweereza bwange bwe mbadde ntambula nammwe ngenda tambula nammwe abakyala, ngenda kubeera nga ntambula nammwe nga bwe mbadde ntambula mu bibiina byaffe, tubeere nga twongera okwekulaakulanya, tubeere nga twongera okuddukanya amaka gaffe okutambula obulungi. Abaana baffe byonna nga tubeere tubitambuza abasoma, tugasigala nga tukwata ku baana baffe abasoma era babeere nga basoma kubanga twajja okubeera nga tubaweza ng'abantu b'e Kayunga district. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era mbakakasa nti ngenda kuyimirira ku kigambo kyange Kayunga waneeno wonna mu kanso nga saawukana ku bantu bange abannonda. Mukama abeere na. Erinnya lyange Kaira Joel, kansala w'abantu b'e Galiraaya ku lukiiko olukulu olwa district. Olunaku olwaleero tumaze okulayira mu mateeka official tuba tumaze okufuna ebyokulwanyisa amaanyi
obuyinza obutuweebwa ssemateeka okuweereza abantu baffe mu butongole. Mu birayiro bye tukubye wano tulayize okwongera ku nkulaakulana y'abantu baffe, okuteekawo engeri yonna ebatutumula okuva ku level emu okudda ku ndala. Kitegeeza tulina okwenyigira nnyo mu kusalawo okuyamba omuntu oli asembayo. Ekyokubiri, okusigala nga tuli ttondo ly'amafuta oyiro, ennyanja newe n'abeera amazzi mangi, tugenda kusigala nga tuyimirira ku kituufu ku lw'abantu baffe ab'e Kayunga n'okusingira ddala ab'e Galiraaya Abantuma. Amanya nze Nsimbi Jimmy Mugwanya, RDC Kayunga. Abakulembeze abalondebbwa ekiseera kino kibakira kisanja no sleep. Jangu mu office olwaliro ng'olayira naye ng'omaze kola ki? Teri kwebaka, tugenda kukolera mu bantu ba bulijjo, bantu baki bawansi okulaba nti bava mu ki mu bwavu beekulaakulanya. Abavubuka bonna tetwagala kulaba muvubuka nga talina mulimu, talina kyakukola. Twagala tulabe nti buli muntu alina ekyokukola ki. Saba abakulembeze bonna abagenda okulayizibwa olwaleero, mulimu gwaffe, mulimu gwange okulaba nti ebitundu byaffe tubisitula okuba nga tugenda mu kyewandiise second class economy. Olamuyizo kimenyamenya nga mwandi kibadde mukirowooza. Leero tukyali mu bannamba Lujega. So omukulembeze yabadde musale nnyo okulaba nti ensonga eno agisaako nyessira. Njagala kufalasira abakulembeze abagenda okulayira teri kwebaka. Bw'oneebakira mu ofiisi nze eriiso lyange lijjo kiri nja kulengera. Teri kwebakira mu ki? Mu ofiisi. So jangu ng'okimanyi nti omulundi guno tuzze kukola.